Omusajja lwaki mweswaza era tulina kweswaza badde oyagala tuswaze public mulyoke wabula bannaye abantu kyemwagala tetukimanyi bw'oyogera ku muntu mbuuyo aswaza munne bw'okola ekintu ky'oyagala mbu ate yeeswaza kati naye kino ekintu ky'okwagala abakazi bannammwe abakazi nemwegana abakazi n'abakazi mwakijjawa mukopa bazungu tetulina gwe tukopa tuli ku feelings zaffe kyezaagala kyekyo feelings za kutuma gwenda kwagala mukazi mwe ko muntu yes we follow our feelings kulamu bwange sijja tya kubwogera nali mukazi mufumbo ow'empeta e Uganda era nina abaana bana naye nga omanye ensonga z'ewaka ng'era bw'olaba Juli Muteesaasira yali afumbiddwako sikyo nonsonyiwa okwogera ku mukyalo era omwami oyo kuba mwami gwogoberera muwe kino no yakuinspiring ani yakuinspiring tewali era nze nali mu bufumbo naye nga ekintu kyange nkitambuza naye nagenda okulanga ekyobufumbo nkaka kitatu oyina engeri gy'otandisa okunyonoona demakomi ethan yan propandiditya baby zendeka zenka zenati gonna be wanting you zenka zenati gonna be missing you zeneka Oluvannyuma lw'okukizuula nti Dragon Lady ne Brenda Miles they having something that is making them together ekibatachinga I had to look for her yakambwali mu last interview Rozet what are you talking about lero tumuyina assalamu alaikum Anai baba tulekemu back tuleko waneno naye ama nkwaniriza gwena akatoyengako ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet gemanya genkozesa bulijja tenga siga kyusa tuline Dragon Lady abantu amuchulo kyasokera dala Dragon Lady yatugamba mbu she's not a big girl, si tomboy, si musajja bichitwa tugende. Omanyi bana abantu yawulamuko ebitundutundu byabwe bemanyi sima ba tomboy, sima mbu ate bichi. Byesijja kunyonyola kubanga zisibikola. Dragon Lady Wuuno mukyala bika bulungi nnyo. Anyuma okuba empeta n'omutwale wakana akolaki. Nawoomya eddigobe era bagenda jinkuba era njaddi wooma nenga musajja agenda gikuba ate si musajja kugwe si musajja naye kunze musajja nze mukazi kunze siyina buzibu nze agenda jinkuba abeere musajja kunze era muwe ekitiibwa ng'omusajja lwaki mweswaza era tulina kweswaza badde oyagala tuswaze public mulyoke wabula bannaye abantu kyemwagala tetukimanyi bw'oyogera ku muntu mbuuyo aswaza munne bw'okola ekintu ky'oyagala mbu ate yeeswaza kati naye kino ekintu ky'okwagala abakazi bannammwe abakazi nemwegana abakazi n'abakazi mwakijjawa mukopa bazungu tetulina gwe tukopa tuli ku feelings zaffe kyezaagala kyekyo feelings za kutuma gwenda kwagala mukazi mwe ko muntu yes we follow our feelings tetugoberera feeling ya muntu yenna tugoberera feelings zaffe minds zaffe kyezituwa kyekyo mugamba otya omanye ensonga lwaki yatonda omukazi n'omusajja lwaki yatonda mukazi ku mukazi wabula kibeera mukazi ku musajja oli mugamba otya kati nze ekyo kyenjagala katonda ate ndi mugamba nti Adamu ne Eva kye bamugamba nange kyenjo mugamba kuba nabo baasobya yabajjana bali bwereere nga tebalina kumanya nti bali bwereere ne bakola ensobi ne beeraba nti bali bwereere kati kye bamugamba nange kyenjo mugamba naye mwito swala nga nswala ki nga nswala ki kabiri nakalabye nkamuli ne Brenda nga mukisinga how can a lady kiss a fellow lady ate no bannaye nga tukifiiringa ate oli mukalo tobadde oyagala mbeere mubisi wekaza obadde oyagala n'ebisiwazi era kyenkola kye nina okukola naye ngenda kugenda mpula mukazi gwe era kyewandikoze better do that how do you feel bwine mukazi munno too much good it's so sweet last time we were seated in Nyondo Media camera saying no me I have a man I am married lwaki wali otulimba I'm happy I'm happily married and I'm engaged whatever simanya bapane of course I'm engaged nino omusajja kuba wetuyitira ne Brenda ekyaffe kyali kyaggwa twasigaza mukwano era Brenda mukwano gw'omwami wange ba mikwano kuba kimanyi Brenda kazi yani amanyage
mukwano gwange ngamba omukyala nze muta omukyala omwami wange amanya ge Santa G era si muntu wa social media. Santa G naye lumungi amunoonyako naye mwene ebintu byemutunyumiza nga tubitegeera tubimanyi naye kati gwe omukwata nga mukyala tekirina buzibu kuba gwe bw'omulaba but me mutwala nga omwami era nga gwe bw'okwata omwami we bwe mukwata era bw'ava ku mulimu mwaniriza nasanga emmere yayidde bintu nga bw'okwata omwami we mukwata. Leka nkubuuze Dragon Lady, do you have a mother? Do you have a father? Mbayina bonna weebali bakimanyiko kyokola butereevu. Are they proud of you? Yes they are. Omuzadde bwanzaala talina kunsalirawo kye nnina kulya alina kunsalirawo ku myaka emito but bwenkula talina kunsalirawo feelings zange gye ziraga never. So bakimanyi nti wafumbirwa mukazi munno goyita omusajja basooka ne banyiiga nga bakakizuula but abazadde ekintu kye baagala ku nsi kuno kwe kutuula nabo n'otuula naye n'omugamba taata maama kino kye njagala. That's what makes me happy. That's what makes me happy. That's what brother Miles alinganga mambo big girl, she's a big girl. Mbu yes maya ye musajja, mbu ye tasobola kukkiriza kubeera musajja. But the way I see you, oli mukazi oli musajja. Kyonna kye kiri. Azini mumbeera zammwe ziri. Kyonna kye kiri. Kyonna kye kiri. So I saw you with the brother Miles kissing one another. Katukumu ani yali omusajja ni yali omukazi. Kyonna kye kiri. As long as twemazisiza kyekyokka. Ebisigadde tebyetaaga kumanya. Where is the world taking us? Where do you think the world is taking us? Muggulu. Fenna tutwala muggulu. Is that what you think? Yep. Fenna ku feteri yali alabeeko Katonda n'amaaso n'akomawo n'atugamba nti Katonda mulabye wali. So let's mind our business. Fenna buli omu alina olugendo lw'okuva ku nsi kuno okuyingira muggulu. So toyina kunsalira musango, siyina kusalira musango. Kale so compare ekiboozi. Watandika otya kiki wali okozeko ne wali Uganda obulamu wabutambuzanga otya wali ofumbiddwako wajja otya ekintu kino wakiyingira otya wakiyingira oli Uganda ani eku-inspiringa lwaki wakiyingira wali ogaddeko omusajja oba nedda olina yezzadde oba toyina ebintu ng'ebyo nga tuvudde Uganda. Briefly tell me about that. So mu bufunze I tell you about my life, right? Nkubuulire ku bulamu bwange kuva eddala ewaka e Uganda. Ensoma osoma kyenkana wa such things. Okusoma ekyo si kikulu wabula kyemmanya amagezi amazaale ge makulu gonga yina n'ogabangabako. So tewasoma kyonna kye kiri oba nina degree oba diploma oba nakoma mupiwano oba saagiyingira ekyo kireke sigadde tubisange mu katabo. Ku bulamu bwange sijja tya kubwogera. Nali mukazi mufumbo ow'empeta e Uganda era nina abaana bana. Naye nga omanye ensonga z'ewaka ng'era bw'olaba Juli Muteesaasira yali afumbiddwako si kyo? Nonsonyiwa okwogera ku mukyalo era omwami oyo kuba mwami. Gwogoberera? Muwe eki no? No? Yaku-inspiring, ani yaku-inspiring? Tewali. Era nze nali mu bufumbo naye nga ekintu kyange nkitambuza. Naye nagenda okulaba nga ekyobufumbo nkaka kikake. Wali maka g'omusajja? Yep. Naye ng'oyogaliramu ne bakazi banno? Omusajja ng'akimanyi nga takimanyi? Era natuuka ovaayo nga takimanyi. Era ekyandeetera ekintu ekyo nsonga ezimu ze sijja kwogerako nga bumanyi ensonga z'amaka tosobola zanja ku social media kuba omwami eyanzaalamu muwe ekitiibwa abataata w'abaana bange ekyo omwana tajja kukula awulire ekigambo ekiri ku taata we oluusi ajja kumpita mu kyamu nti maama teyaddira ensonga z'ekisenge n'akola ki n'azanja okitegeera. So ezo sisobola zoogerako munansonyiwa but kyoba omanya nti nina we natuuka olw'embeera gye nalimu nga mikwano gyange abasinga bali mu kino ekintu. Omuntu eyampa inspiration eyo kiyingira sijja mwogera kuba muntu munene nnyo. Ye muntu eyanzija n'ewaka nga nkola naye nga ndi wange nampa omulimu nga gw'amaanyi nga gwa bbeeyi naye nga nze nkola ng'omwami gy'ali. Sijja mwogerako kuba muntu munene nnyo
sijja kwogera wakola, sijja kwogera kikyakola. Ali tudda Uganda ali wano? Yes, twali Uganda era nakitandikira Uganda. Nagenda okulaba nga ensonga z'ewaka okusinziira ku mbeera gye nali mpisibwamu n'embeera gye nalimu, ate nga already nina ekirala kyennyingizaawo, ate nga kyennyingizaawo mpulira kinnyumira okusinga kyendimu. So nendaba nga mmala budde bwange okubeerawo, ne tuteesa bulungi n'omwami eyanzaalamu abaana era tetuyina ntalo zonna, ne tukola divorce, ne nninyirawo ennyonyi ne nzija e Dubai. Ekyakoza divorce kyali kyaki? Kiri ensonga no, si kye kyankozesa divorce. Twalina ensonga zaffe endala ziri zo sisobola zanja, ekyo nakigambye. Wabula twatuula ku mmeeza ne tuteesa enkola divorce ne tusayininga empapula ffenna. N'omwami nakkiriza nti tudivorcinge. Exactly. Oba olina empisa mbi nga naye kayimunyini amukooye No. nga just kwali kusindika simanya mu bisubi? No. Twalina omukwano mungi nnyo era bwe muba musobola okwagala okumanya ku mukwano gwaffe musobola ogenda ku Facebook account eriko Lule Ani, mujja kulaba buli kifaananyi kyaffe ekyange ne famire yange enkadde. Abaana bange gye bali. Do you love your kids? Exactly. Too much. I love them so much, So and they love me. Would you like your kids to follow your manners? Bw'aba asazeewo nga kyayagala. Would you support her? Yes. Are you serious? Yes. Osobola okusupportinga omwana w'omulenzi wagala mulenzi munne? It's okay. As long as he's happy. Mukadde anzaala, Mukama akuwangaaze. Mukadde omukazi n'omwami. Ensi etwala kaguddeyo. Tofaayo ejja bakomyawo. Novayo Uganda wali mufumbo. No divorce ng'omutima Nagenda omwami okuva wo. Uganda nga siri mufumbo. Kitereeze. Nga mwamaze okudivorcinga. Nali sikyali Ng'oli with mufumbo. the Nga other ndi lady. single and not such. Kaki ekyakwawula n'omukazi oli yali akwadde omulimu gw'akabi nga mukola mwena? It was not serious because ye we yali bulungi. Kati kankubuulirako kino mukwano. Abakazi bangi e Uganda ne wane Dubai nga bawalabu ba wano n'ensi endala nga bekozesa bokka na bokka naye nga bafumbo naye nga tebakimanyi. Okanya kulaba mukwano gwange naye nga tava waka. Mukwano gwange naye nga tava waka naye nga beeyagala. Naye nga naawe omwami tosobola kisensinga nti beeyagala. So naye neegomba okulaba engeri gye mukolamu ekintu ekyo kubanga nze ngaze omukyala. Okujjako ng'okiringidde osobola okiraba. A woman can satisfy my sexual needs. There is no way. Lazim it should be a man. Njiganda be how you guys do satisfy yourselves. Bw'oba oyagala kiraba era nga bwe balaba blue movie nakyo genda okinoonyerezeeko ojja kifuna. Lwaki oyagala kulaba ffe? Lwaki oyagala kulaba live? Nga bw'olaba blue movie n'olaba nti omusajja ku mukazi baabo. So kale bwe nkolamu ddala ng'osobola okunzikiriza n'enje ne bala ne bbaawa mu ngeri gye mukikolamu nange ndabe how it is. Mukwano ekyo tokirowoozangako kuba teri muntu asobola kulaga bya mu kisenge. Genda ku movie z'aba lesbian ojja kifuna. Ojja balaba engeri gye bekkusa bokka na bokka. Ate kiri nobeera satisfied nobeera okay sexually. Kiri perfect. Era n'ogezolozaako tosobola kuddayo nga toya musajja. Mpaako swana kulooza setaga kulooza saga. Bw'oba owulira nga tosobola bw'oba owulira nga tekisobola kukolera lwaki tokigezaako enkeera n'oddayo ewo omusajja ne tulaba. Tofaayo nsobola okuwaamu ku mwami wange. Sijja kuyomba nti nfunye mujja wange nedda. Gwe nsaddaaka n'enkuwaayo. Lwaki tokigezaako live ku ggwe n'okiraba ne tulaba bw'onoddayo ewo omusajja. Vaako tonesisiwaza. Vaako Dragon Lady vaako mukole ebintu byammwe nviiraako ddala. Okitegedde byaffe kati byesonyiwe nga bwe biri ebyaffe. Omwana yenna ali eyo omuwala ng'ayagala abasajja. Omuwa amagezi ki? Amagezi genyinza omuwa gali gamu. Omwana ali eyo omuwala nga gw'owulira oyagala kuyingira LGBTI family, please. Kaddem LGBTI. Kitegeeza ki? Kinoonyerezeeko. Sinza ino kivuunula. Gwe just ne bw'oteekayo LGBTI bajja kuwa ekiri full.
okitegeera yenna omuwala ali eyo ng'owulira oyagala kiyingira busimanyi omwami anyiizizza nange kankyuke ngendeko eno mukwano beeranga eyo omusajja akumenya omutima naye nga mukazi muno takumenye mutima ojja kufa yingira ng'oli ready kuba abakazi bamenya emitima tolowooza nti basajja bokka ng'omusajja bwamenya omutima n'omukazi bwamenya omutima ate mukazi munne akumenya mu by'omutima kuba wajja oli muli ng'ogamba nti engeri gy'ali mukazi munnange mukwano bali tebaba bakazi hormones zaabwe ziba z'abasajja era baba basajja abamusajja just aba ne parts ez'abakazi naye nga ye aba musajja mukwano beera eyo gy'oli mwerumye muddewo naye bw'onooba owulira ng'oyagala kuyingira mu famire eno eyamusoke rainbow please jangu ng'omazeeko nga weesibyezo tomala galeeta mutwe Dragon Lady. Yes, madam. Wampa nyabo. Ebintu bisinga byewuunyisa kati mama wo bakugamba batya ne taata wo of course nga bugamba in the beginning they were not happy. In the beginning media yakifulumya. In fact basooka kiraba kugundiyo eri gyewagirayo eya Brenda bu Brenda Miles atulaza omukyala kati bo tebawuliriza mboozi just balaba nti Brenda Miles atulaza omukyala ne balaba ekifaananyi kyange ebbali ne balaba ekirala ebbali ne balaba Brenda Miles makati ali awe n'omulala mama emikono yajeetikka mama nyabo nfudde nze kuba neyabalaga yali kazini wange ye yakomawo n'abagamba nedda munnange kyabadde bwe kiti muzeeyi n'agamba mwana wange mumanyi si muntu wa social media olaba bamuteese ku social media waliwo ensonga eri wakati awo era ne balondoola ebintu ne balondoola ne bafundikira basooka ne bandaba nga ennyambala yange ya kisajja taata n'agamba no mwana nga yava wano nga ne mini tajambala nga nze sambala lugoye lukoma wano n'agamba omwana wange nga n'olugoye olwokoma wano talwambala kati essaawa zino yayambadde ng'abasajja kuba balaba bu vidiyo ku gundi bw'oku lyato in fact nali nyambadde ne zino zennyini nali ku lyato awo n'abuukawo lwali lumu yagenda okulaba nga akavidiyo kafulumye ku Instagram akabramize nga mwakisinga nakalabye last time mwatugamba no and first of all gwe kamwe nyini you denied everything and even you swear so, I cannot do such a thing otegeeza ki waliwo kyakyekwekeramu nga olina kukyekakasa nali nkyekakasa naye nga nina ensonga zange buli muntu abaako n'ensonga teri muntu yali abaddeawo nga talina nsonga nalina ensonga zange wamba gwatulaba bino nga tubiziza ku bbali mbeebaza mwena batufollowinga yes kyemanya abamugane mubuuza ne mugamba nti lwaki otuleetera ebintu ng'ebyo are you trying to promote such things? I'm not trying to promote such things. I want you to quote me very proper, very well. Tuwulira ebintu nga happening. It is happening all over the world. Naye it is always good to look at it by yourself. No manya what is happening and how it is. So for that case, bwenabika video ka mwana muwala ono nga nkyayagadde okusooka ogenda okumubuuza ku Miles bamudipotinga tebamudipotinga from there bwetwamala interview eyo nayogeramuko naye nga nyina okumumiitinga teyagaana ne mumiitinga ensonga lwaki sawe wali tuli ffenna twegeyageyamuko awo kuba video nagiraba nga ali ne Miles nja kugibalaga sigenda kutya kubanga nabo bagipostinga. So omuntu ja kufusa zero wagambe Rozet, what are you trying to show us? So this one is going to be for only big people 18 and above, and I want you to understand something. Siri mu ku promoting kintu kino wabula njagala mubere very careful kubanga it is happening over the world. Mumanye kigenda mu maaso mubiwula buwuliza abamu but temukirabangako.
bakira ekintu kino eno nga kiba kikuyingidde mu musaayi kubanga the way I see this lady she's very comfortable with this, she's very okay, that she denying and she's proud as she said. So mbaleetera abantu nga baneero nakunyumizaako n'omanya what is really happening kubanga buli muntu alina omutima gwe era buli muntu asobola okumanya wa bwagwa na kikyateekeddwa okukola. This lady before na meeting nga bramazi ya mundaga and I happen to know nga maze kulaka video kubanga yasoka nankweka ekituufu kiki kyali bwana video nenjogerako naye namana akyasanguza right now akyogedde. It doesn't mean to Rozet nangera kukyuka omutima akoleshi. So abagamba nti Rozet maybe you're trying to promote it, you want us to as well do that. No my areas. We ngafe abantu aba media oba ngafe abantu banamawulire tubalaga ekintu ekidi ku ground oba ekidi mu nsi. It is upon you to decide what you're supposed to take. Siri mbaga mambo, I'm showing you the best thing, the right thing, what you're supposed to follow. Siche ni mbagamba. This is not right, telling the truth. Ngoba nabalaga wrestling nebagamba, please don't try this at home. Even I'm telling you. However, ni mugushibalaga nebyatunyonyola. I'm telling you, please don't try it, not even at all. Kubanga, it is not right. Before her right here, she's watching me, she's listening to what I'm saying. Nembagamba temuchi trying kubanga it's not right, it's not good. Nange sobola kuchikola. So it is upon your heart. Omutima nje kugamba. Temuja kugamba nti much promoting. Nange ndwade chikiriza, but I cannot allow a fellow woman to touch me. I can't allow a fellow woman. This is a mere touch. It's not the other touch. You understand? So Rozet. I cannot accept that. Nimwe ndi ameka. Olulia lumuru kumala. Nenga ze kukiriza okukwata ku Dragon Lady. Like seriously. Tawuliranga yo musajja raping omukazi. Tewali na feelings. Watanga ku raping. Kayo raping sana chi. Like to be serious on raping sana chi. Nzije ku raping. On raping sana chi. Tombuuza kye na ku raping sa kuba omusajja tomubuuza. Oba ati oba. Nenda omusajja amanyi he has a thing kyakoze sana ku raping. Nzije ku raping. Okay, do it right here. So wano mu kamera. Nja kukwasa. Mwine kitu kyemutamu nakyo kiri artificial kimusiba somewhere. Tewali tudduka mikira gy'abasajja ate tutambule na artificial. Tuba tukoze ekyo. Beta nengendera ddala mu basajja. Dragon okola. Nkolera ddala nnyo n'amaanyi ate gye nkolera bali proud nange. Okola mulimu ki? Nkola mu cakes. Ate mukama wange ali proud nnyo nange kuba ndi mukazi mukozi. Bagamba once yali abaddeko omujjaasi. Ajja kubeera omujjaasi. Ebale kyogera. So last time ka interview kale kena kugwinkirizaako nga tuka primary deportation wagamba you were once a maraya. So that means once a soldier is always a soldier. Anti kati olaba kyemba. You still do this. You still do it. Ekyo ebintu obw'amalaya katukitereezeemu. Bwe nali nzija Dubai nalimbibwa. Nenzigibwako passport. Nenzigibwako buli kyogera. Ontegera bulungi. Oli nanyimiriza mu bw'amalaya nga nina okukola mu bw'amalaya ne muwa ssente ze. Lwaki mwagalanye kugasa ekintu ekyo? Nze tekitukangako. Si kwekwasa. Dragon, listen. Nedda. Soko mpakutu ombuuziza nina okuddamu. Rozet ombuuziza nina okuddamu. Go ahead. Kaakati bwe yakikola bw'atyo nange sayagala kola mpaka. Ne mulaga nti ndi cool. Ready to give it. Ontegedde bulungi. For money. Okitegeera. Nenzirira obusente bwange bwe nayina obulala. Nenziruka poliisi ze Dubai ozimalayo. Era nasembera mu Dubai court. Nenfuna ebbaluwa esembayo. Nenkola passport endala straight away from Uganda. Era nagiisa mu DHL. Sagiisa na ku embassy kuba ya embassy erwawo. As long as osayininze buli kimu okoze egundo ya passport eze Uganda ozijjuza form eyo gimanyi empapula za police nziyina
naziweereza Kampala waliwo omwami eyabinyambamu gwe soogedde manya saagala mwogera bambi omwami oyo gyali yannyamba nnyo nankolera passport yange n'agireeta okugijja e Kampala n'agintuusaako mu myezi 3 ejja visa yakolebwa gyagenda okuggwako nga passport yange ndiwa era lwe yantuuka mu ngalo lwe naweerawo ssente za visa endala ey'okubiri mu Dubai myezi emirala emeka nengisasula nensituka neŋŋenda nentandika obulamu bwange era nyinza n'okugamba nti kweri ekkubo nalinga seetunda nyinza kyeyita lwa nsonga we banteeka naliwo era bamanyiwo abasajja bangi bamanyi mu Dubai balowooza kye nali nkola naye abakitegeera nabo mwebali era seetunda nze wuliriza nze sirimba ndi mukyala ali straight ever navanga waka nga nzize ku kikubo okukola ki kwetunda nga nkimanyi nti ngenze naye saayimirirangawo nze mu kifo ky'okuyimirira ku kkubo nayitangamu neŋŋenda mu mpapula zange. Kati nze nebaka nembo era so akyegana kubanga ekituli kyange sikirinaako nanyi sikipangisa si bed space ye Dubai nti nkipangisa kyange so sisobola kwegana kati nze Dubai gwe mulundi gwali gusoosa fulume eggwanga nze gwe gwali from prostitution to lesbians. Ani oyo eyakugamba nti nebaka nembo era naye nebaka nembo ya mukama we oba eya kitaawe ya mukama wo eya mukama wani nze sikolangako mu kiyumba kyaba foreigner sikolangako mu kiyumba era olwajja natandikirawo ku street nga nze mpitamu mu kifo ky'okuyimirira ku street nga mpitamu nga ngenda ku poliisi nga ngenda kukola ku mpapula zange mu myezi 3 gyagenda okuggwako buuza abantu abamanyi ebya passport nga bali Dubai wano buuza abantu abamanyi ebya passport ng'oli Dubai tosobola kikolera mu wiiki tosobola kikolera mu mwezi banga libadde ne kuba oli musajja oli mukyalo oli mukazi ndi mukazi. Why do you behave like a man? Dembe lyange. How do you handle yourself with a fellow woman that you're calling a man? Muwanye ekitiibwa ate bwe mubeera maaso ngonda nnyo nobanga mukazi kati ate gwe bondaba wano. Look at yourself, the way you dress, mukimanejinga mutya nga togamba nti simanyi oli mukazi mbu yeye musajja nga nawe kenyini wesa kisajja. Osobola natusanga mu kkubo ng'olabanga nze omusajja nga ye alabika ng'omukazi naye nga yeye musajja. Kati mukyawulira nti ono omusajja noye mukazi era ntuka mu kikolwa kiragika kiraga nti ono ye musajja kubanga normally ife mu nsi eyaffe gye tumanyi eya bulijjo eri nnomo omusajja tukimanyi abeera musajja n'ebyakola byakwa tubikola ki tubimanyi. Kati gwe oli mukyala munno gw'oyita okubeera omusajja oba muli babiri nze mbamanyi muli bakyala ababiri mukyawulirawa nti ono ye musajja kubanga mwina the same features. You have this, she has that. You have this, she has that. You have everything that she's having. Mukyawulirawa nti ono ye musajja. Kati mu public tekyetaaga balaga nti ono ye musajja oli si ye musajja. Nze mukyala we nze alina okumanya nti ono mwami wange. Kikyakola okulaga nti musajja nga ate mukazi. Anti mwe tajja kibakolera. Nze amanyi kyakola okulaga nti musajja. Ekimufuula omusajja. Without the other thing. Which thing? For the man. Which thing? The hard one. The hard one. You're having the same features as a woman, as ladies. Nakugambye ekintu kimu. Ife ngaffe kasita tuba nga tumala. Hard thing we don't need it. Era twaddukayo mu bi hard thing nga tukimanyi nti gyebiri. Ne tubirekayo nga tumanyi nti gyebiri. How do you reach that orgasm? How do you reach the orgasm? Mumala mutya? Tumala bulungi. Tuwomerwa ne tumala. Mukikola mutya? Tojja bitegeera. Era ebyo birekere ababitegeera. I hear of the fingers, but when I look at my finger, nothing can really satisfy me. Kati n'oli ne bw'aba alina akagalo nga kenkana kano. Nga kwe lugalo luno lw'omumakati. Okitegeera? Nga luno keekano. Kiggwa. So mukosa lwa wakati. Bana mwekoze ebintu ndowooza bankuleke wano simanyi naye nga nkyakunoonyerezaako nnyo. Yeah, I'm still looking. Nze sirina buzibu. All things you do. Sirina buzibu omanyi n'okungwako
era olunaku luli mwanyiza nnyo oli mukumbuuza mu bye mumbuuza olwedde enkooye ebya Brenda naye ku luno bambi mbaddoke kubanga wansabye appointment. I had to tell people the truth. Kuba kale akalivia kale mu trending ngo ne Brenda Mize mukisinga. And the other day we called a surprise birthday party. She's just my friend. Nothing else, you know. Yeah. Kumbe you doing something. I already nali no mwami wange nga muyina. Brenda just charge ya having a fun. Nesigamba nti oba yali muntu wange nti oba mwami wange oba mukyala wange. So Brenda musajja mukazi. Mbimubuuze. Nze byange mbyogedde naye mubuuze ebisigadde tobimbuuza. Ngato ya kisajja ngeza abasajja tuna ya kisajja enviri za kisajja. Are we safe? Nagambye nja kurepinga olyoka otegeera ekituufu kyeni. Oba kitasoboka mu nsi. Ate n'owoba ompa ssente mmeka n'ongamba Rozet. Ate arepinga awa ssente. Gwe bakwata bamuwa ssente nkukwata lwampaka nekigwa. Okundepinga naawe mukazi munaye kuddira ki. Era kitya ddinga kitandika ddi. I can never. Kisoboka. Okay, ngowe naatulaba wamma. Lwakisirisawo kana ka Nyondo Gleam. Nyondo Gleam balina ekizigu ekinyiriza. Ng'okyesiga ku mikono. N'oshanana. Ebigere nolabika bulungi ne Dragon Lady nange kyenkozesa. Ai bula kiku already. Kyenkozesa naye ate nakiyimirizamu. Nanti kibadde kyaggwawo kuba kati kimaze 2 weeks. Naawe owulire ebbanga ddene. 2 weeks kati mbadde awo nga bwomanyi okwesiga. But still onyirira olabika bulungi, you really balancing. So go ena oyagala okukosa ekizibu nga kiri kunnakyo tetwerusa kino kyo kibagamba. Tukkiririza mu sikini Katonda gye yakuwa wabula okunyirira nobeera nga black spots nga olina zino pimples waba nobeera nga ogila owega nga kasikini ko kalabika bulungi nnyo. Nyondo Gleam itakunamba esimu 0524680778. Oyagala bino bya mukisenge ng'omukyala abakyala tuzaala nomala okuzaala jjukira nti nno bw'obanga watozaalangako obeera nnomo naye wooza n'ofulumya omwana something happens oba there are changes. What you have to do olina okupplyinga something nobeera nga ate odda bujja tulina mu bufunze. So kozesa products ezo tulina muwomya wala kukyalira nsiko oba kwongerako Nyondo Gleam byonna tubiyina ebiteekateeka omukyala nobeera nga omwami ajja kujja agambe waawo wano sivaawo byonna tubiyina ffe aba Nyondo Gleam tulinga bali e Uganda ate nga tuli waneeno tubijja sisobola kubikuwa kubanga oyo si mwami oyo omukyala munnaffe sisobola maama so gwe wenna ayagala Nyondo Gleam itakuwa namba esimu gye mbagambye ate obeere nga byonna obifuna. Twasaze no kubaleetera emmere ye Uganda yonna nga bw'ogimanyi. Tulina omuzigo gwaffe gwegwana gunya akawoowo, tulina mukene, ekyennyanja ekikalu, tulina ebinyeebwa, amatooke, mayuuni, nsujju, lumonde, byonna tubirina. Bumba, tulina ebiviiri byonna bya Afro-Kinki, tulina breads, tulina wigs n'ebirala byonna. Nawe oyinaagala okusiba enviiri ng'abaana bali mu biyumba tebakkiriza kufuluma naye nga wataze okuba ng'osiba kaviiri tukooneko obukoonyi tujja yonna gy'oli oba oli Alaini Abu Dhabi tujja ne tukusiba akaviiriko noonyi ate nga kagenda ku lwayo. So tweyune aba Nyondo Gleam mpozi ne Speed Express Tours and Travel gwe naagala okuba nga ate olambula Dubai UAE omanyi efaanana etya biki ebigirimu. By the way zitandika neebuzanga nga mane kati UAE nga bwenjiraba desert place kikinyiza okwegomba okulambulamu omwana wa tata mulimu ebintu ebinyuma by'ojja okulambula ogamba nti wow kino mbadde sikirabangako. So kozesa Speed Express Tours and Travel obeere olambula UAE bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya ogenda okudda mu nsi yonna gy'obeera ovudde ng'ogamba nti wow Dubai nalaba kino UAE nalaba kino nalaba nakiri ng'okozesa Speed Express Tours and Travel. Era gonna ali wano mu UAE ng'oyagala kubanga okyusa visa yo obanga okyusa status visa status ola kudda ku visa ya employment ola kukuza ku visa ey'obusuubuzi genda mu maaso obeere ng'okozesa Speed Express Tours and Travel babeere nga bakikukolera. So oyali Uganda oba oli luddawa oyagala kujja waneno mu UAE gula visa yo
gula air ticket okuva mu Speed Express Travel. Nate era gwe ayagala okubanga ate osomako ekintu kikuyingire mu mutwe oberenga olina omulimu gwo gwe mutwe ngukubiriza mukwano kosa Brewster Coffee Obsession Academy bano bakubangula mu kintu kyemwanyi n'ofuuka coffee lover mwana wa damu ogamba wow no processing mwanyi kuva ku nsigo yayo mpaka wayiringa omuntu ajjona agamba wow so kozesa aba Brewster Coffee Obsession Academy adengo osobola okubanonyako ku social media platforms zaabwe ezenjalo nkosa Brewster Coffee Obsession Academy oba nonnebuuzako nganze Nyondo Rozet emiranga nkwa enamba zaabwe ez'essimu n'ebisinga kaawo so beeranga ate obakozesa kubanga abantu balungi nnyo nate era sijja kwerabira ntembo shoots mwana mulenzi wiki abeera ku Nyondo Media cameras nga zo operating na editing anakola buli kimu mwana wa tabbo ndoza videos muzilaba zitambula bulungi nnyo gwena mwetaaza for anything concerning videography photography itakunaba esimu gye nkwadde 0524680778 atoberenga omufuna bulamba ate forums ngoyagala kumulamuko mukafonga ate wali muntu akutataganya nowe umulamuko nomwagalwa oboli weko koye nyumba nabasubuzi mu contacting mukazi services era nga ali Dubai era namba esimu kweri eyitawo mu scroll osobola okugiraba oba osobola okuginsaba oba n'okumunonyako ku TikTok oba Twitter oba Instagram n'ebera Facebook teekamu mukazi services oberenga omufuna mwana mulenzi wiki yali ku kamera atenga Nyondo witi ni mwana wa tabu nnyo mu byokuyo oyo taka makeup kaviri byonna twatugende wa tabu nnyo Dragon Lady wanje mukwano what is this batenkulaga akafaananyi akaliwate bannange nze sigenda kwogera bingi wabula kyangenda okwogera kiri kimu nti tweyanziza nnyo mwebale ku subscribinga Nyondo Media mwebale kwagala Nyondo Grim mwebale kwagala Nyondo Squad mwebale kwagala Nyondo Charity bambi mwebale nnyo mwebalire ddala wadde tabyogeddeeko nnyini byo nze nkyasizza tulinayo Nyondo Charity eri Uganda wensi zonna we tuli by the way naye right now tuli Uganda Nebi Arua wa Bajja buli wamu bajja so sawa zino ekyala kyenyinza okugamba tuyina cakes Nath cakes bannange mutuwagire yenna abyetaaga tusomesa ayagala osoma cakes tusomesa ayagala cake eza birthday embaga buli mukolo gwonna byonna tuzikola abyetaaza ojja tusanga ku namba y'essimu 0581 706 067 amanya nsigadde nze Dragon Lady ag'obuzaale sijja gabagamba tunaalabagana olundi Magatugamba dolo nagamba emeka. Anti sijja kati sijja gabagamba. Watugamba yegwa akwi Christine. I'm from Pakwach. Lwaki wero gato je gatugamba Pakwach. Such a beautiful lady like you and then doing something rubbish. I don't do my rubbish. So tusinkana olundi tunadamu natera. Mwana muwala Dragon Lady nchamu nonyezaako. Era mpaka ngantuse wakawe nga kasebi agwerako bitufu kubanga mchara mulimba sijja kubalimba sometimes njagala mmanyera kitufu omwami gyali byatugamba gyali bakola bati abintu byatugamba simanya mukola kino ne mukola kiri anti tonna kakasa mpaka kusawe eringa bali mu buliri mbalabe bakikola bati kubanga bali muyebuza abakazi n'abakazi bakikola bati babanako bati kibeera kitya so atakumira mpeera abatukumire ana kusubscribinga kino kye kitundu kyaffe ekisoose ne Dragon Lady naye nga nkyayongera okubanga ate munoonyaako mpaka ewaka twe ku mwami we afaanana atya beeyisa bati akibeera kitya byayogera bituufu si bituufu so bw'ohanira kusubscribinga mukwano gwange agamba subscribe okali wali eri genda osubscribinge genda maaso nyigenda kade nate aba ofunyewo akayena sharingirako omuntu omulala Facebook tusange Nyondo Media Instagram Twitter TikTok Nyondo Media mutu following mutugobolere mutwagala bitugenda kubagala mubeere bulungi takumira pera abatukumire wiki yanayo wiki nate ku kamera omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai Abu Dhabi Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu
gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.